Abasomesa n'abayizi ku ssomero lya Prudence Junior School e Mukono Kisowera mu ggombolola y'e Nama bajaganyiza olw'okukola obulungi mu bibuuzo bya P7 ebyakafulumizibwa ku nkomerero ya Sabbiiti ewedde. Omukulu w'essomero lino Nankya Margaret yeebazizza Katonda eyabayambye okutuuka ku kkula lino ng'abayizi baabwe abasinga bonna bayitidde mu ddaala lisooka na lyakubiri. Tuli basanyufu nti twasobodde okuyisa abayizi baffe abasinga obungi bonna bayitidde mu ddaala erisooka. Abatimye ennyo be bayitidde mu ddaala eryokubiri. Tetwafunyeyo ddala lyonna, tetwafunyeyo wadde eyayitidde mu ddaala eryokusatu. Bonna babadde mu ddaala lisooka, abatimye ennyo ne bayitira mu ddaala eryokubiri. Era kino tukyebaliza Mukama kuba yatusobozesezza okutuuka awo wonna we twatuuse. Nze Ajambo Maria nsomera ku Prudence ne bazadde bange n'abasomesa bange kubanga nayise bulungi. N'abasomesa beebazizza abakulira essomero olw'okuwangayo buli kimu kye beetaaga kye bagamba nti kibayambye okukola obulungi. Twebaza abaddalikira baffe abasobodde okutufasiliiteetinga era twebaza n'abasomesa abalungi abeewaddeyo n'abazadde baffe n'abaana abadde nga beewaayo buli kaseera ne bakumira byonna bye basobodde okuyitamu okulaba nti bakola bulungi. So I want to thank all the parents for their commitment, the administration, especially the director, the head teacher, and other administrators. I extend my sincere gratitude to the management for their support. I don't want to forget my team.